ye Hassan Ndugga omukulu oyo olunaku olwajjadde press conference ngaze okubate nga ategeeza bannayuganda biki byateekateeka weyafulumiza ne vidiyo eyo bagiyita ndi mu kintu bamuleka mu kintu ntoba na kintu era weyeefulidde nti ye jeno wakadongo kamu yagambye nti Walukagga babimulekamu bali mbiwe mmeneku Segawa yabimulekamu mu ndongo eyo. Omukulu no press conference yatambudde bulungi nnyo yayogedde emboozi zabadde nnyingi nnyo nga bw'omumanyi Hassan Ndugga era nga alina concert omwezi ogujja agenda kubeera ku kalenda agenda kutalaga mu bitundu ebyenjawulo okuba ate nga abunyisa endongo eyo nga bw'esobodde okuba ate nga etambula. Hassan Ndugga gye buvuddeko yatugamba nti agenzeeko eno ate agenzeeko eno n'agenda ke South Africa ne bamukwatirako eyo ne bamusiba n'atugamba yagwako eddalu mwabiwulira byonna emboozi zonna ezibadde zitambula ku Hassan Ndugga ategeeza kati press conference nga bwe yatambudde. Hassan Ndugga yebazizza abasobodde okuba bamumuwagidde ebbanga lyonna abagumidde byonna byasobodde okuba ate nga atambuliramu mu mbeera eyo wabula emboozi yonna press conference yagwereddeko Hassan Ndugga beebuuzizza yakoze posta nga tekuli muyimbi gwe bayita Mathias Walukagga ne beebuuza Hassan Ndugga alina buzibu kino omukulu Mathias Walukagga naye n'abagamba nti Walukagga betekeka ekivulu kye teyamuyita wadde n'akamu ate nga yakubye akayimba nti Walukagga endongo yagivaamu kati yejjeno w'endongo ey'akadongo kamu. Ebimu ku ebyo yabadde mu press conference byasobodde kuba ate nga bitambula bwe buti. Hassan Ndugga ng'atugamba kalenda nga 5 gw'omunaana tudde ku Nono concert nga 6 Mukono ewa Sempanji ate nga 7 Kasanga te Afro ate nga 11 Lukaya 12 ngenda kuba Fast Hotel Matugga 13 Kyotera mu Kisaawe 14 ngenda kubeera Masaka Masaka awo mkyali mu kumaliriza awo Masaka tannamanya kifo kituufu wagenda kuba ate nga akola nenga bali mu nteekateeka budde bonna bagenda kuba ate nga bamaliriza enteekateeka eyo. Wanono bannamawulire bambuuliza ku nsonga nti lwaki Walukagga teyamutadde ku posta nga y'omu ku bayimbi abakootedde kadongo kamu. Wulira bye yagambye. Omukolo si gwa Walukagga, omukolo gwa Hassan Ndugga. N'abo be nataddeko kwegamba bamusaayi gwa Ndugga. B'ogamba nti ono musaayi gwa Ndugga. Abasajja abo be mulaba ku posta bamusaayi gwa Ndugga. Naye ate ensi tosobola gitimba n'ogimalayo kuba Kamiliyoni mukwano gwayi naye taliiko. Kenzo mukwano gwange nnyo ne mu studio yagamba Ndugga jangu ng'okole. Naye taliiko. Naye bonna besaatimba bagenda kunkolera obulango n'abamu baabukoze dda. Kitegeeza Walukagga saamuzalawa naye nange nagamba no naye kennyini bwe yali atimba posta teyantimba kitegeeza yategeera nsobola okujja nga tantimbye omukulu ono yayongeddeko n'ategeeza mbu ayagala bato Hassan Ndugga ne Walukagga annange Ndugga ogenda mu kivulu kasita kale katulinde bwe tuba tugaba emidaali gy'abakuumye kadongo kamu nsooka Walukagga so bwe tuba tugamba ba master ate be bali benvu bennajja okuvuganya ne bafa nga sinnatuuka najja si kubavuganya bajjawo najja kuyimba kubanga bo basudde kafeero baani bonna basajja bayimba abo naye olw'okuba baafa sinnaba nfuba okulaba nga we baava ensi teba na ddibu bagamba akasajja ennume emu weekula naye weba nnume ewakula ennume tewakula emu. Hassan Ndugga yelipye mu meya Walukagga gamba yagala bato n'omukulu oyo era agamba nti Walukagga tamwina akompana nawadde n'akamu naye ayagala kusembeza abayimbi bana bakubalaga. Wali owuliddeko nti Ndugga aganya oyimba mu gurupu ya Walukagga? Wali owuliddeko nti Walukagga ayise Ndugga n'agaana? Anti tuyina amaka nga nange bw'ata kati ne mu music nsobola okukola show nga taliiwo ate n'engimala naye akoze ebivulu bingi nga siriiwo ye bwe yakola eyiye nga siriiwo teyagimala. Kitegeeza bino si byakwewalana wabula omuntu okola choice yo. Nze natula ne ngamba bwe naatimba abakadongo kamu badijje kikofiira bangi mikwano gyange banyamba mu buli kimu. Abasajja batata Dani Mugula basebatta bangi banjagala naye sibatimbye lwa nsonga ekipande wadde omukolo gwa kadongo kamu njagala okuteekawo embeera eraga abakadongo kamu nti abalasita bano nze abalasita abo balaba banjagala n'okusinga abakadongo kamu mikwano gyange nnyo nkyatinga nabo nnyo okusinga n'abakadongo kamu kati ate ffe tukulyetingawo embeera eringa ey'okusosola nti buli wotimba Ndugga timba abakadongo kamu no kankulage nti ne Kenza asobola okujja ewange Gravity n'ayimba ku mukolo gwange kubwereere sa mukwano gwange ampiteewo ne tutuula n'antwala out n'ennyumirwa si kuba nti ayimba akadongo kamu. Muyigo okugatta music abayimbi mubeere kimu twawule style naye nga tuli abayimbi bakadongo kamu banyigidde omusajja ono Hassan Ndugga mu kivulu kyagendamu olw'ensonga nti yabasosodde n'ateekamu abayimbi ab'enjawulo abalala. Wanono mu press conference yennyini bwe yasobodde okuba ate nga ategeeza yayogedde ku mboozi eri mu mawulire ennaku zino eya bannaffe
eyabannaffe ya Pastor Yiga omugenzi Pastor Yiga ne wali chachi ye ne TV ya ABS nti bagitunda budde bonna nga bomanyi nti waliwo engineer bamuyita Semakula Solomon yavayo n'ategeeza nti TV eno yasobola okuba ate nga agiwayalinga n'agiteekako ku ng'etambula bulungi n'oku settinga studio ng'abanja miliyoni 35 ebyuma bye yakozesa bagamba nti yakozesa miliyoni 15 awo nno ng'abanja wamu miliyoni 18 zezimu ku nsonga ezigenda maaso wakati wa ABS TV ne chachi ya Pastor Yiga nga bagamba ettaka eri bagenda ditunda basobole okuba ate nga banunula sente inginiya zasobola okuba ate nga bakolera mu TV mu nsonga ezo era n'omukulu Kojja Kimbo wane yavuddeyo n'agamba nti Pastor Yiga yali amanja miliyoni 6 n'ezigwamu zezimu kweza emboozi omukulu Hassan Ndugga yasobodde okuba ate nga abyogerako n'agamba nti awagira omukulu ono waba Kimbo wa sente ezo agitwale. Kimbo waibwa aba ayagala bintu ayinza kubajjako TV ate TV waba agitwala nze si munyigira lwaki kuva Yiga nga wali Kimbo we yaleetanga emmoroka 2 n'aziteekawo ne bazibalyamu obukadde 6 n'agamba mumpemu obulango Yiga nga amabanja we gamuyinga addukire wa Kimbo wanaamugamba Kimbo wa wano wankuttemu Kimbo wanaatola sete n'amuwa kati Kimbo wa waba ayina amabanja g'abanja Yiga batuule ne Kimbo wa ku mmeeza bamugambe TV funa omugabo bwe gutyo gye sente zo bw'aba awulira nga z'abanja zigigula agitwale. Aya basi ababanja TV baba bagala kutunda ttaka lyonna bamugambye Kojja Kimbo wa TV obajagala yajjeko ebyuma ze nsonga ezo omukulu Jengo yategeeza tebannamuwa letters of administration bamulabanga omwana mujulizi just kyokka kyayinza okukola. Hassan Ndugga wano yayogeddeko ne ku lutalo lwe ne Nabbi omukazi agamba nti balina n'ekivulu side z'e Masaka ne bamulanga naye agamba nti bagala kuzzaawo revival band naye ye mwetegefu kwegatta ne Nabbi omukazi. Batimba revival e Masaka omuvuka gwe bayita Spider yankubiranga jangu otugalirewo jjo tuyimbireko kale wadde toli ku kipande tukubire drive senga bamanya ati ndi revival lwaki batimba tebantadde ku kipande ndi kiddukiro ky'aboonoonyi ye Nabbi takimanyi nti Ndugga yeetaddemu ssente okuva 2015 Yiga we yatuta mpaka kati tamanyi nti ntaddemu ssente mu music tamanyi nti nze nsasulwa ssente okuyimba baagala era nsigale nze mu revival bampanga 10,000 nga nsitula ebyuma bwe endongo bwe nnyimba bwe nzina ku nnyimba za Nabbi nakati kye balowooza nze bwe nayimba ebintu bizibu ku show y'emukono yange Yiga gye yategeka ey'abintu bizibu eyasooka Yiga yabawa akakadde n'akawa management ekampe bampe emitwalo 10 abitegedde agenda kufa nti saafu na ssente. Hassan Ndugga ne Nabbi omukazi amutabukidde ne Nabbi omukazi nalabyeyo ku social media ng'agamba naye abanja miliyoni 7 okuvaako ewa Pastor Yiga agamba agenda gukubamu omuliro era agenda kwogerako ne bannamawulire budde bonna. Hassan Ndugga agambye nti revival band tayinza giddamu wadde n'akamu naye saa sikyakolera bwereere sikyakola revival ng'ekibiina nti ntuusa mukolo okukuuma revival mba ntegese revival nfune sente nabo bafune era bwe baba baagala kuzzaawo revival kukuuma kibiina nze sibikola bajje nga bazze kuleeta mulimu gwa kukola business nze ntegeera sente kati muveeyo musituke mulwanire omwana nga bwe mwalaga ku kamera nze mbamanyi mwavayo mu kamera ne mulaga nti omwana mugera muyimirirawo era mumuzadde kati kye kiseera mulage okuzaalibwa kw'omwana oyo muveeyo nammwe abakazi abalwanira ebyobugagga by'omusajja mugere mukole ebyanyu muve mu bintu by'abafu mubeere n'obwongo mwogere amazima mulumirirwe abaana kuba naawe enkyaggwa aleeta olujanjo ojja kufa ate mwe mujja kufa bubi mulumirirwe bamulekwa abaana babonaabona mulemye okubaddaabiriza. ye mukulu Hassan Ndugga yabadde mu press conference nga bategeeza ku kivulu kye ekyagenda okuba ate nga alonkinga wano ne bamugambidde nti waliwo abasobodde okuba ate nga beesobye bamutegeezezza Hassan Ndugga yejjeko erinnya lye bayita Hassan olw'ensonga nti ebintu byakola ennaku zino tebikyatambula na linnya eryo erya Hassan ye agambye bw'ati naye nze abasiraamu mbasaba ekintu eki nze sirwanisaako ddiini ya kisiraamu nnyimba mazima ompulira sirwanisaako yakirokole ennyimba mazima nze amazima ge bwe banaaba banzita lwa mazima bajjinza okufa sikutya naye ate bwe banaaba balwana ntalo kwokya ssabu bagenda kulaba ettabu kuba nze sikyali mwana wa maama ndi nze bamweyana eri Hassan balizzeeyo ayagala alyetuume oba tebalina mannya balyetuume nze bamweyana ngwa nennono tulina omusambo gwe bayita Kabakandawula tugugabula ebibala ebyambalo byagwo byebyo eby'abayisiraamu omusiraamu atategeera Kabakandawula yaba nnumba